wonna wosizira okubate ng'owuliriza webali kubate ng'ogyekumiddeko bwe tutambuza ensonga zino onakola njogedde okubate nga mbategeezaako embeera nga zitutambuliramu bangi nnyo musobodde okubate nga mulimbibwalimbibwa abamu ne musobola okubate nga mufereddwa mu mbeera ey'ejjoogo ey'akamanyiiro ey'okubatulugunya okubalimba n'okubakumpanya embeera etategeerekeka wadde naye ng'embeera eno esingidde ddala nnyo kuba mu bakyala basobodde okubate nga bafereddwa emboozi eno gikuwa waliwo omukyala ali mu Soweto nno bwe nakutegeezaako emboozi luli yajja n'asobola okubate nga mbuulira mbwe abasajja basobola okubate nga bamufera n'ennyumba ye mu Soweto n'asobola okubate nga yagitunda mu mbeera etategeerekeka mbu baalinga basawo bamulimba mbu agenda kufuna ssente leka tusookewo n'omuwala sooka owulire omuwala ne basobola okubate nga bamufera n'abafere bagezi sooka owulire katininya mbu ssente baali bagenda zinaaza eno true story. Nali ku mulimu sistange nankubira ina sistange nga tuli ba sisters but close business nga twogera ebyo so nankubira simu nangamba Priska oliwa nemukande ku mulimu nangamba nina deal nemugamba deal yaki nangamba nina deal ate nekutulirawo nemugamba yaki nangamba oli ku mulimu nemugamba asiriwo nemugamba in fact obunyankubira obudde bugenze nemugamba nja kulaba enkya so the following day najja n'omwami alina omwami gwe yajja naye omwami gwe yajja naye netutuula nangamba nasooka omuwala nannyonnyolamu omwami yasigala bweru nannyonnyola nangamba Priska ono gaya alina diiru naye twetaaga ssente nemugamba ssente zaki diiru yaki nangamba ono omwami bw'obeera ne ssente katugambe ng'olina $5,000,000 asobola ozinaaza ne zifuukamu $10,000,000. owulira abakyala babalimba teweeyibaala oyinza okugamba nti nze tebajja ne ku dduuka lyo bayinza okukusangayo bano abagezi mulimu abafere abeefuula nti basawo ne beetuuma amannya agatiisa bingi nnyo musobodde okuba ate nga mubiraba teweeyibaala nti gwe toli ku Facebook tebiriiyo ne ku leediyo ze muwuliriza sentinale teriimu bayitako nga baba bafera wulira omukyala wuno bamutegeeza nti ssente bagenda zinaaza yawaayo $5,000,000. Nemugamba abinaaza atya sente si Bank of Uganda yezikola nagamba agwe tugenda akola games gayi nagamba omuwala oyita tuleeterayo amazzi mwana naleeta amazzi so naleeta obuntu bwali mu kaveera n'abiwa mu kaveera nateekamu even some water n'ateekamu sente gyali akapapula kali play nze ngenda okukayita n'akalala akapapula kali real so we yateekamu sente nakunya sente nezivaamu negamba so tekyanzigira mu bwongo omanyi we get excited so nakajjamu engane kinanakano kiraka kituufu nangamba kati we need money sente entuufu ne tutekemu obupapula buno tugatte aya basi owulira ate babbi abeefuula ab'oluzungu abo bamubba waliwo be musenga okuba ate nga muwulire bagamba nti ate n'omusanga mu ttawuni agamba nti akati kakubuliddemu oyo nno babeera bakufuusiza bufuusa just gwe bakuziba ku maaso ne bakulaga nti kantu kakubuliddemu waliwo abasuula ebisente mu kibuga Masaka mbalaba waliwo yakinsuulira ne nzijjako ssente nze ne mugamba kati nnoonya nangamba mbuja ntugabane kati embeera eyo etambula kati waliwo abagamba nti bagaba obugagga kati akabadi ke bakola kaakano bakutegeeza nti bagenda kuwa obugagga gwe n'ogenda n'ekizibu kyompolampola ne bakusomera ne bakutwala waliwo oluumu gye bakutwalamu ng'erimu ebbokisi ejjudde ssente ng'oyinza okugamba bejjudde ssente naye ng'eba tejjudde bo bakolayo akabaawo waggulu ne basobola okwate nga basaasaanyako akasente gwe bojjako n'ogamba bannange nze abadde omuyimbi ne bakutegeeza nti ogenda kuleeta $50,000 nga bakutambuza mpolampola ne bakutegeeza ssente z'olabyeko ebbokisi enamba n'ogamba nvudde embwavu oba olina poloti oba mu ttawuni ng'ogitunda kati ono omukyala gwe nkutegeezaako waliwo omukyala yali awo mu Soweto yagirabako ebbokisi n'agamba yali ya $1 kati abakulu bano bakwatagana ne babayita babbulooka ayinza okwebuuza nti gwe ttaka ate ngenda kufuna nti ayinza okugulawo kati nno bano abakulu abeefuula abasawo oba baseeka embeera gye bakoleramu ne basobola okuba ate nga babba bannayuganda bangi nnyo musobodde okuba ate nga mubbibwa atannabbibwa naye ng'embeera eno atannakkiriza
baba nga bakyamubba tayinza kukkiriza paka gabaze omubba bw'ayinza okugamba nti banziba naye baba nga bakyamutambuza ayinza okugamba tebinnaba bwe bakubbirawo obuukira n'ogamba kale nabiwulyako nga babiŋŋamba kati gwe nkutegeezezza ng'ani ye akuwa obugagga ama muzeeyi kamalimala weekolera omutwalo gwo ate oli agamba mbujantoozeemu kati eyo bokisi yeriko ennaku zino bangi nnyo abantu muwulira abantu bafudde puleesha abasinga n'ennyumba zaabwe bazitunze bewe bafuula nti basawo abefuula nti baseeka ne bagamba mbu ateweereza ssente genda mu kisenge otekeko ebbaafu enjeru byonna bye babikozesa okuba ate nga bannayuganda oyinza okwebuuza gwe lwaki olowooza ajja ku leediyo ayagala ssente omugagga lwaki ajja aya baasi bingi nnyo waliwo diiru za golodi oba naalizibaga kati n'emboozi eno nga bwetambula ne South Africa nno ate ne South Africa tekyo kiri alaali nnyo bwe kitambula eyo mpolampola South Africa kati gwe nkubuusiza kaakati nnyo ebirala naawe ayaya negata ku 075 ombuulire 6 8 mumbuulire gwe baali bakufeze eti amago wagendayo bazikuwa ssente oba bw'obufunanga obumpanga ompangako naye nze nkubuulidde gwe teweeyibala naawe ali ku dduuka basobola okuba ate nga bajja ne beefuula mbw ate waliwo akantu akabulidde wano ne beefuusa biki oyo omuleeteranga miggo agamba nti kakubulidde mu mukono omukubanga miggo osanga mbw asudde ebisente mbw ate jantugabane tubaagaliza okubeera abalabufu kyova owulira wano tebibaako yita ku ssimu ng'ombuulira experience yo togamba nti gye bali